First wagenda kubaawo ebintu bingi bwe tunaba tuyingira mukimanyi abantu bagenda kuba ebiriroliro. Weeks eziwedde nali nabawa guidelines ku biriroliro. Guidelines ezo ze zimu zikyaliwo naye kansooke mbawe amanya gaabo oba companies ze twawadde olukusa. Tuyina Tomil Fireworks Limited, Quality Lighting Uganda Limited, Fireworks 7000 Limited, Light Africa Limited, Goshen Africa Limited, Extremes Events Services Limited, Skies Frames Uganda Limited ne Fesco Limited. Chemba weeragana amanya omufera ajja kujja kugambe nti ye asobola okukubira fireworks. Obuzibu we bugira ne wamala wabaawo accident, okunoonyereza kwaffe okusooka kutandikira ku watandise otya okuba fireworks. Olukusa walujeewa ntya nze wajja ono omwami kanaakulya naŋŋamba yamanyi okuba fireworks. Tujja kubuuza oba kanaakulya ali ku list eno gye tusomye. So mwegendereze abafere be mugenda okukozesa okukola ki okukuba fireworks. Mulina okumakinga sure nti mu cross checkinga naffe naye ate nammwe permission waba wagijeewa kubanga you should have first applied. So generally bw'oba nga toyina lukusa teweeyibala, you will get problems. Abantu bangi aba applyinga okufuna olukusa naye twakawaako 2029. Of course we tunatuukira ku lunaku olusembayo tujja kuba na namba eno katono erinyeemu naye nga 2900 mu ggwanga lyonna. Ate bangi bali buli wamu naye nga beebo nga twagamba nti bano bonna balina okwadvertisinga mu mawulire ag'empapula ne local FM stations. Ku mpapula balina kubeera either ku page 1, 2, 3 oba page 4. Empapula pages ezisooka ennya kansuubire bali kifollowinga. Then twagamba nti fireworks ene twala dakiika 5 zokka. Mujja kuba mulaba abantu abagala okulooza nti basobola okuyisa eddakiika zino. Ekyo tekikirizibwa. Then ekirala kye twagala okusharinga nammwe materials za fireworks buli kaseera konna ezirina kuba nga ziri escorted by ba officers ba counter terrorism naye nga bayambibwako ne territorial police eri wansi wa DPC. Era nga abantu ababa bazitransportinga baba bali benjogeddeko abayina olukusa naye nga abapoliisi baffe kwe bali era be bazisupervisinga ba counter terrorism. Mulina okukolegana ne DPC. DPC bw'asanga ng'ekifo kye mugenda okukoleramu tekiweza bisaanyizo akirizibwa ku stage yonna okustopinga fireworks. Then twagala okwongerako abantu abakozesa ebipiira, abookya ebipiira, emipiira gya motoka tekikirizibwa. Bwe munaakwatibwa mujja kubonerezebwa. Ebipiira ebyo byokya enguudo, ez'enguudo gavumenti eba ezitaddemu ssente nnyingi. Ezo ssente zeetaddemu si zizo weka ng'omuwi w'omusolo. Buli muntu aba ayinako share. So olwo oluguudo lw'oyonoona toyina lukusa kulwenoona. So we shall punish you for that. Ekirala tuyina bano ababeera n'emmundu n'amanya nti bw'awulira nga abantu batandise naye n'akubayo amasasi mu bbanga. Abo nabo tebakirizibwa. It is illegal
amateeka g'okufulumya essasi bagamanyi bw'ogenda okukwatira emmundu etteeka ery'okufulumya essasi oba olimanyi naye ate n'ekirala it's a risk oyinza okutta abantu so abo nabo tubalabula